ate n'ekibuuka abantu ze bakaaba zirabika bubi ku maaso naye waliwo ekyo gye mbaddemu kibuuko si kyekintu teri afudde. It is nonetheless, it is proportionate. Yes. Bobby. Eshagulanyi. Bobby. Hati nyowe ni mbabaliza mazima. Esati ningijwire just ngijia bukubati nyine cyo kujwara. Nyono rangijoye. Bito mtima munda gwa ready. Ngijwe ene sati ngijwe ni mburembe just kwetangira makado. Fika kuzabyo munda mtima gwa ready. Tuine kitora akora ebero byokwezi 10 twetekanirize Bobby mututere. Emiko katugite abafande miko mugitereze. Mutakutukuta akagongo kafande salute. Akagongo kange nuko kama akakuisana akenko. We are with you. Mutakakuta. Twetekaniza mututere cyala mututera kurungi. Bamaze okuba nti batuuka okulabako ku Kyagulanyi ng'afuluma okwolekera gy'agenda okwenjeza akalulu olunaku luno olwaleero wabula waliwo okwemulugunya okuva eri abantu bano ku nsonga olunaku lw'eggulo omukulu temwamulabyeko. Omukulu tutwamulabyeko. Omukulu batuganyiza polisi n'amagye ne bebungulira ekkubo lyonna ne batukuba kiboko ne batukuba tiyagasi. Omukulu saamulabyeko eggulu abantu bona bamulinze ne bajja wano omuntu tebamuwadde emberye naye lwaki Abannayuganda babatulugunya mu nsi yaabwe. Poliisi ebeere ku mirimo gyayo na buli Munnayuganda Bobi Wine bw'aba agenda kukuba campaign mu kitundu kino naye lwaki bamulemesa bamuleke akolenga bw'ayagala. Museveni yajja wano teri yamugaana bakiriza nakuba campaign ze nezigwa bulungi kati noono bamuleke akole ki akole emirimu ng'abalala bakola. Nga ennaku z'omwezi 10 omwezi gwali gwa Desemba omwaka gwa 1908 akalulu akasookera ddala nga Uganda evudde mu independence gye yafuna mu 1962 kabeerawo. Akalulu kano mu kubeerawo kagenda maaso n'okubeera nga keetabwamu ba candidates ab'enjawulo. Mu kiseera ekyo Obote Milton yali akulembera ekibiina ekya Uganda People's Congress UPC era nga yakali waggulu n'ebitundu 47 n'akatundutundu kamu era nga wano Paul Kawanga Ssemwogerere ng'ali wansi w'ekibiina ekya Democratic Party DP yagenda maaso n'okubeera nga akwata ekyokubiri n'obutundutundu nka 46 n'obutundutundu bubiri. Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni n'akwata ekifo kyali kya kusatu ne 0.7% ng'ali wansi w'ekibiina ekya Uganda Patriotic Movement UPM. Mayanja Nkanji wansi wa Conservative Party CP yafuna 0.3%. Songa n'abalala abaali bazze ku bwa Namunigina bonna ng'obagasse babuukawo ne 5.7%. Akalulu kano ke kasookera ddala mu Uganda. Wabula mu mwaka gwe gumu omwaka ogwa 1908 General Yoweri Kaguta Museveni yawandiika ebbaluwa eno ng'agiweereza akakiiko k'ebyokulonda mu kiseera ekyo akaaliwo. Akakiiko kano Mwami Museveni nga yeemulugunya ku mivuyo egyali gyetabye mu kulonda kuno omuli amagye okubeera nga geefuze akalulu. Ebbaluwa era agiwandiika nga 10 Desemba 1908. Twogera bino olunaku olwayo ziri ennaku z'omwezi 10 Desemba 2025. Wakayita emyaka wansaawo anyway tugenda beera nga tutuukayo. Ensonga entandisiza emboozi eno bweti kwe kukompeyalinga n'okutunuulira ebigambo amagye bye googera abali mu buyinza bye boogera ebigambo bya Mwami Museveni ebyamutwala mu nsiko kw'ossa n'ebiriwo olunaku olwaleero nga ne we twogerera wano Robert Kyagulanyi Ssentamu
yalemereddwa campaigninga mu bitundu bibiri kwebyo ebisatu byabadde alina okubeeramu ne campaign olunaku olwajjo. Olwaleero Fort Portal amagye ge gasalawo ani atambula ani atalina kutambula. Robert Kyagulanyi Ssentamu atandise okutambula, omuggo gunyoka ku street. Naawe alina edduuka ku kikuwoteeri eno, abasajja bajja ne bacekinga ne bakakasa nti g'otudde bibyo toyagala kufuluma. Kuno okunyigiriza kwatwala mwami Museveni mu nsiko. Kuno okunyigiriza kwavaako bannayuganda okwekyawa ne bamaliriza nga bathrowinze gavumenti ya Milton Obote era neegwa. Now, eno emboozi ngenda kusaba oba oliawo ogiwe akadde, ekyo kyo nkikusabye, giwe akadde tusobole okubeera nga tuginnyonnyoka. Bingi byogenda okutegeera. Tutuukidde wano oba we tutuukidde wano ng'abalamuzi abakulembeddwamu Owinyi Dollo baatwaliddwa okutendekebwa, era ng'okutendekebwa kuno balinda petition ezinaava mu kalulu. Kitegeeza tugenda mu elections naye ng'abakulu bamanyi waliwo abajja okuwaaba nti kabbiddwa, kakati babatutteko babasomese butya bwe banaawulira petition eyo. Kino kiswaza, kino kya bulabe, kino kibi nnyo eri eggwanga. Byonna ngenda beera nga mbikuwa. Mu mboozi eno tulinamu abantu 10 abafiiriddewo. Tugenda beera nga nabo tubakwoleka kitalo nnyo. Mu ngeri y'emu poliisi yeegaanye ebyokutta omwana eyafiira juzi eggulu ku migga egyali giwunya egyakubwa abantu. Bye njagala owulire muno gwe weetegeerere oba okola okusalawo okwo. Poliisi erina statement gyefulumizza. Njagala kuyimirira wano nkube ebituli mu statement ya poliisi gye ndowooza nze nti etulimbye. Then tugenda comparinga ne Daily Monitor kyefulumizza, kubanga poliisi egamba yayogedde ne maama w'omwana ne statement eri mu Daily Monitor nga maama w'omwana ayogera byanjawulo. Katutunuulire ani mutuufu. Omwana ono kigambibwa nti y'omu kubaakubwa emiggo mu kanyoolagano akaaliwo nga bagaana Bobi Wine ogenda kulaaleeye. Kitalo nnyo. Ku myaka 16 omwana yavudde mu bulamu bw'ensi. Tulaga luddawa? Lino ly'eggwanga lyaffe. Tugenda kubeera nga byonna ebitu bitunuulira. Nzikiriza tukolemu bwe tuti katono nnyo nzije twolekere ebigambo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Tuyanziza omukulu ogamba otya? Ngamba bulungi sebo amanya amulabyeko eggulo. Namulabyeko naye kye batukoze baba ffe kyatulumye nga ffe abaana be Fort Portal, abaana ba Tooro era tuwanyize okusinziira ku kitulabye kati Museveni yajja wano ne bakuba bandi ne beetoloola ebibuga ne bakuba ebivulu naye kati Bobi Wine kayazze bakoze ebirala ne batukuba tiyagasi ne batukuba kibooko ne batugobwa ne ku nguudo kati eggulo n'amasannyalaze bagagjeeko kyenawuliddeko eggulo bagyeko amasannyalaze tubadde ku mawulire n'abantu tebamulabyeko yadde bamuyingiza mu gundi mu hoteri azifu abadde silevu naye ate ffe nga ffe abantu be Fort Portal abantu ba Tooro region tunyize katusazeeko buli omu si mukadde si mwana si musajja ffenna tuwasazeeko tuwagira omu Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Weewaawo mbaanirizaako basebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange okubeera nga mutwegasseeko kyemukola kya muwendo era njagala bategeeza nti temujjanga okwo. Video soko gimpeere like yakatwegattako genda maaso n'okubeera nga osubscribinga. Njagala kutandika n'akatambi ka father ono.
then nzije tulyoke tusobola okubeera nga tutindiga olugendo buli kimu okirabe. Twefaadha oyo ayogera ku byaliwo eggulu era ng'alabula n'okuwooninga General Museveni ku bikolwa ebigenda mu maaso byagamba nti bino bye byamutwala mu nsiko niye byamutwala mu nsiko ate biri mu kukolebwa n'okusinga ebyo ebyaliwo. Njagala osooka tuwe omukulu oyo then tujje tusimbule lumu. Come and shoot me, you the soldiers and police who are here. Why do you portray that Uganda is a barbaric country? Mr. President, you went to the bush to defend the rights of the people. What took place yesterday is a shame on your government. You must investigate those perpetrators of violence in Gulu City and bring them to justice. We want to live in peace. Actually, are not the property of NRM, they are the property of God. No one can force us not to listen to another opinion. You have been in power for 40 years. Is this how you rule the country? You must examine your leadership, the people you employ to promote your ideologies. They are betraying you. If not, you are betraying yourself. We don't want our city, our people to be used. We are not materials or property for someone's discretion. We are created in the image and likeness of God. The message of Prophet John the Baptist must find a root in your life. Repent, for the kingdom of God is at hand. It's a message for all of us Ugandans. We are living like enemies. Okay, kale. Bye bigambo by'abakulembeze ab'eddiini abava eggulu. Naye njagala okusooka otwala omukisa guno bategeeza nti omwogezi wa poliisi yavayo naga nti omuvubuka eyalabikira mu butambi obw'enjawulo ng'akomandinga amagye yeesibye ekitambaala, omwogezi wa poliisi tamumanyi. Of course kino kye twali tusuubira. Twali tetusuubira aveeyo mu gavumenti atugambe nti amumanyi okwegaana muze. Naye katutunuulire, tuli mu elections. Njagala kuddayo. Natandise nga nkugamba nti ennaku z'omwezi olwayo ziri 10. Omwezi gwa 12 Desemba. Bwe bwali bwe ruti Uganda yali mu kalulu mwaka gwa 1980 era nga ke kalulu akasookera ddala okuva etwava mu bufuzi bw'amatwale obw'abazungu. Uganda nefuna obwetwaze obwayo. Befuna obwetwaze obwayo akaluwa kasooka kaali kalu 1980. Niyo okuvayo twafuna akalu kalu 1980 tuwabangawo mirembe, waliwo mirerembe. Newankubadde ako kategekebwa wabula kaali kajjudde emivuyo okusinziira ku mwami Museveni. Era newankubadde nga kano akalulu kategekebwa bangi bavayo ne bagamba nti kaali kajjudde ebirumira. Kakati okuva mu 1980 Uganda olwalero erina abantu 45 n'omusobyo. Ku 45 abantu ebitundu 9 90% temanyi buyinza ebukyuka
nga bayise mu kalulu 90% tebamanyi buyinza bukyuka nga okubya akalulu omukulembeze n'avaawo omulala najja. Ekirala emiliyoni 45 abantu ebitundu 9 bano ebitundu 9 bano njagala kubeera nga nekkaanya wano living today we are not yet ebitundu 9 okuva mu 8 ne tutuuka okuva mu 1908 ne tutuuka mu 2025 abantu ebitundu 9 bano tebafunanga ku kalulu nga kali simanyiza kinnyonnyola ntya nga kamirembe konna kabadde nga kamirerembe. Ekirala nti abantu ebitundu 9 ku miliyoni za Uganda 45 eziriwo bano baali tebannazaalibwa kuva mwami Museveni yakwata obukulembeze mu 86 abantu ebitundu 9 baali tebannazaalibwa. Bukyanga mwami Museveni akola ki afuna obuyinza ebitundu 9 baali tebannazaalibwa. Leero bebano abazaaliddwa era be baliwo nga babanja obukulembeze olwaleero. Kakati ekyewunyisa n'abali mu reesi abeesimbyewo naye abasinga baali si bazaale. Kakati wotandika okutegeerera ekizibu ky'eggwanga. Njagala tugende ku bbaluwa eya mwami Museveni ye kennyini gye yawandiika ng'agiwandiikira Electoral Commission ku byali bitagenda bulungi mu kalulu aka 1908. Tulaba wano ng'etandika Mr. KMC Kikira chairperson wa Electoral Commission by then era ng'awandiika ku violence ne unfairness ebyali bigenda maaso mu campaign. Mwami Museveni ayogera ku fujjo n'ebyo ebyali bitagenda bulungi mu campaign mbiseera ebyo era ng'awandiika ebbaluwa agamba tuwandiise ebbaluwa eno okulaga obutali bumativu bwaffe mu kalulu kano era ebbaluwa eno eraga violence ey'ebitongole ebikuuma ddembe. Ye awandiika nti violence by security forces against our supporters, efujjo erikolebwa ab'ebyokwerinda eri abawagizi baffe. Ekyo kikulu nnyo olwaleero. Ayongerayo okubeera nga ayogera ku bintu bingi nga bw'ogenda mu maaso n'okubeera ng'obiraba awo. Twagala kusooka kubuuza gwe ku byolaba kiki ky'otalaba olwaleero bye byamutwala mu nsiko ebyamutwalayo wuuyo akugamba n'okugamba nti a biased election electoral commission controlled by Milton Obote and Paul Muwanga in favor of UPC. A biased electoral commission controlled by Milton Obote and Paul Muwanga in favor of UPC. Agamba nti akakiiko k'ebyokulonda akeekubidde nga kakontrolingibwa yali president mu biseera ebyo Milton Obote ne Paul Muwanga nga kaagala UPC ewangule. Okugulirirwa kw'aba voter bribery with food and whose for the wound in for armed. Kakati wulira okugulirirwa kw'abalonzi
nemmere n'ebirala byagattideko n'ebirala byagattideko cause enkumbi tuzirabe no wansi mu ba MP ku level esinalaba nga agaba nkumbi bakitegedde jukira UPC DP ndoze yali ekozesa enkumbi kati bintu byayogerako wano bye bintu bye tulaba olwaleero ogulirirwa kw'abalonzi nga tewakomye gulirira balonzi bagulirira n'abakulembeze ffenna tumanyi nti NRM yakayisaamu ababaka abali unopposed omuwendo oguwerera ddala nejjukira UPC mu kalukano ak'ekinaana yayisaamu ababaka 17 unopposed ak'ekinaana yayisaamu unopposed 17 NRM eyisizzaamu abali unopposed mu budde buno abasoba mu 20 ayogera ku kugulirira abalonzi nga babawa emmere n'ebirala byakoonyeeko enkumbi n'amagye okubeera nga kugamba geetaaya muli byonna byogerako agamba nti nno akakiiko k'ebyokulonda akali biased kayimiridde wansi wa President Milton Obote ne Paul Muwanga olw'okwagala UPC ewangule agamba nti efujjo erikolebwa ab'ebyokwerinda eri abawagizi baffe bw'otandika okutunuulira ebigambo bino ebya 1980 ebyaviirako mwami Museveni okubeera ng'ayingira ensiko olwaleero munnayuganda bino bikubisiddwamu emirundi bufukunya bwe kibanga bino byatwala mwami Museveni mu nsiko kiki ekirowoozesa abali mu buyinza nti bannayuganda tebasobola kusituka ne bakeera ne beerwanako kubanga bw'otunulira byonna bye tuli mu kusoma wano weebiri ate nga byekubisizzaamu mu mboozi gye tuddako ogenda kutegeera dwaki ndeese emboozi eno nzikiriza ebbaluwa ya mwami Museveni ano producer kyakoze emmere ye n'agiteeka ku screen emmere yo bagigaba emiggo nagyo n'agituwa mwami Museveni singa asobola okuddako emabega ne yeetegereza ebigambo bye yayogera n'atunuulira ensi weetuuse ndowooza yanditegedde nti obuyinza omuntu asobola obbuvaamu kubanga yajjamu Milton Obote ku bikolwa bino byennyini naawo bino tubiteeke ebbali tujje ekirala ekigenda okwewuunyisa ye statement efulumiziddwa NBS ku balamuzi njagala ogituweeko abalamuzi bakuŋŋaanyiziddwa era mukadde kano bakugambaawo waggulu nga bw'olengera the Supreme Court judges led by Chief Justice Owiny Doro are undergoing training in Jinja City as part of the preparation for the next presidential election petition. Ekyo kiwulidde kooti ensukkulumu ng'ekulembeddwamu Ssaabalamuzi Alfonso Owiny Doro bagitutte Jinja oba yagenze Jinja mukadde kano eri mu training ng'ekimu ku kuteekateekebwa okwakalulu akajja okuteekateekebwa okw'okutunuulira emisango bwe ginaakwatibwa mu kalulu akajja. This means nti betegefu okubba akalulu emivuyo gyonna egigenda okubeera mu kalulu bagimanyi era bali mu gikola naye bateeseteesa abalamuzi babazizza nayo for further training
beteketekere abanajjanga bagamba ffe batukuba emiggo mukadde kano nga tulonda amagye gasalako polling station bweti bali mu bayigiriza kankyogere mbeere kiriya banaalimba batya ensala zaabwe zinaabeera zitya kati bano bali mu kwetegeekerera Uganda eyina ennaku bali mu kutunula mu bwongo bw'abannayuganda nti bwe tunaaba tubbye wano tunaabagamba ki wano mbumpimpi beteekateekera nga bo bamanyi n'okumanya nti waliwo abajja okujja bagambe kino kiri bwe kiti kati baba tutte ku training bababuulire zino ensonga munaazikwata mutya ly'eggwanga mwe tuli era gwe alinza obwenkanya gwe gwensaasidde alinda obwenkanya gwe gwensaasidde akakiiko k'ebyokulonda tukkiriza kali biased eri NUP ng'ekibiina n'omukulembeze waakyo ago mazima no doubt about that novaayo n'otuli akakiiko akandibadde katakabanira eddembe ly'obuntu kali biased kali mu kukozesebwa n'otunuulira security organs zonna ziri mu kwogera kuvaayo kwogera sagala gamba nti nonsense ziri mu kwogera ebintu ebyobwewussa ebitaliiyo kitegeeza kana akalulu tukagendamu nga tewali mazima tewali yadde kifevalinga munnayuganda gwe bagamba nti igwe omuntu wa bulijjo gwe gavumenti toyinawo mukisa yadde ebyo nabyo njagadde obitegere tugenda mu kalulu ng'abalamuzi mu kooti ensukkulumu gye tugamba nti kooti ento ekiba kiganye bakutwala mu kooti eno ne bakujja ne bakutwala mu high court ne bakutwala mu supreme court kakati training bagiweeredde ddala ba supreme court kitegeeza weewasembayo be batutte ku training okumaliriza gojinza okuva eno n'owa banoga owaaye bano banaagaana kooti esookerwako nga ngenda mu supreme court gye batuuzizza okategedde abalamuzi be batuuzizza abatuula kakiiko akasembayo njagala era ne wano nveewo Kyagulanyi yatwala omusango gw'ebyokulonda ogwa 2021 oyo omwami ali ku screen ne banne bwe batuula kakiiko beekobaana okulemesa okuwa ensala ya Justice Kisakye microphone ne bazijjako masanyaze ne gavaako buli kimu ne kivaako Justice Kisakye naawe ensala ye nga basituse nabo bagenze bamuleka mu tent n'ebino byonna nga tebinnabaawo basooka na kubba mpapula ze ne bazibuzaawo wano Kyagulanyi we yasinzira n'agaa abange nze ngugjeeyo guzze mu kooti y'abantu this time temulinda Kyagulanyi obaga nti gugenze mu kooti y'abantu mumanye nti buvunaanyizibwa bwammwe gwagenda oyimirira ku polling station okulonda okakasa nti akalulu kukabalibwa era kaweebwa ekitiibwa naye bino byonna byemmenye bye twogeddeko teri kigenda kuwa kitiibwa kaluluko bino byonna byemmenye tewali kigenda kuwa kitiibwa kaluluko awo we tuli mu kadde kano kakati oba tuveeyo deployment eri mu Fort Portal of course omukulembeze amaze okuwabulira Fort Portal katukuwa ekibaddewo tukisiiga okuva ku bigambo bya mwami Museveni ebya kinaana Mayinja yagamba ebyakulwanya byazzeemu naye kaakati tugamba biyiseewo bingi oba okitegeera Zaya katambyako nga katandika kazeeyoko olengera omuvubuka oli agwa omulabye Zaayo kakati omulengera nti amagye kino kye bayita okubba akalulu tekabbibwa mu bokisi mwokka
akalulu kabbibwa okuva ku entiisa eteekebwa mu bantu. Omuvubuka oli agudde magye just kuyitawo entiisa asinzituse wuuli eri n'agwayo munna ageza okukyuka ngono ayitawo onagayo nosimbu ze zimukubidde si nsimbu kutya nti bayungudde buli ekyefaananyiriza omusirikale noddeyo nono na bigambo bya mwami Museveni ng'abigamba Milton. In fact awandikidde akakiiko k'ebyokulonda ku fujjo n'amagye ageeyiye mu kalulu. Kakati bino tetulaba bya 1908 bino tuli mu kulaba bya 2025 nkyeddamu ekyo kyolengera situli mu 1908 mwami Museveni we yawandikira ebbaluwa ng'agiweereza Simon Byabakama w'ebiseera ebyo nti amagye efujjo brutality eddembe ly'abuntu okulinnyirirwa bisusse mu kalulu ak'ekinaana bino biri mu 2025 nga twolekera akalulu ka 2026. Nyongera okubeera nga nkutegeeza nti amagye gatuuse ekiseera nga ge gakkiriza alina okutambula n'atalina kutambula Fort Portal. Ebyabaddewo olunaku olwajjo Kyagulanyi yabadde alina okuba ne raali 3 yakubyeko emu, 2 teyazikubye. Amagye ne gamusibira mu kifo kimu. Tiyakomyawo engoye ne ziyuzibwa. Tiyakomyawo buli kimu ekikye. Omanyi kye bayita okutyobola eddembe lyo. Kakati abasirikale bagoba n'abantu abalina bizinensi. Awo we bayimiridde ng'omusirikale agamba muveewo. Abaana bamubuuzizza ng'obandagewa. Bizinensi yange yiino. Soko tuweeko katini nnyo katambi ako katono. You can see. Wow. You go. You can see. Wow. You are chatting me from where you are. No. Not yet. We have understood. Abagamba muveewo. Bamugamba atotugoba wetukolera ofisa yali ku kimu muveewo. Kino tekikomye wano. Waliwo abavubuka be bajjako interview ab'amawulire abatambula ne Kyagulanyi ne media teams ez'enjawulo nga bwe balaba ayogera eri mawulire ng'ali wajja n'alikodinga n'amukuba ebifaananyi. Zino ze abductions ze twalaba nga tuvudde mu kalulu ka 2021 ne batandika onnona abantu ewaka mu mayumba. Weebuuza ono ki ekimukubye ebifaananyi ku baana? Buli ayogera n'abamawulire ono amukuba ebifaananyi. Kitegeeza nammwe muli mu kunoonya abo be munaatandikirako okukwata n'okubuzaawo. Nkugambye tufuna ebyali mu kinaana n'ebiriwo leero. Njagala otwe katambi ako. Mawulire bamwagala kuba fa aboogeza. Mutwalemu bannamawulire bamwagala kuba fa aboogeza. You look at this guy, he's busy photoing guys. Whoever gwenkolako interview amukuba ebifaananyi. Okitegeera nze saagala bakube baana nino bifaananyi kuba tugenda ekyo kye mbadde mugamba nange kuba bakuba ebifaananyi baagala bawamba. It's very wrong. I don't want that to happen. Nga tuvude photo ate tutandiko gamba nti gundi bamuwambe. You know, that's the guy. It's very, very, very wrong. If you want to arrest someone, approach him. Let someone raise his points clearly. Talina musango gwakoze kuba ebintu bibaluma mu mutima ate namwe mukimanyi. This guy is one of the policemen. Abali kuba nene bifaananyi kuva when atandise okola interview aneno. The guy is hiding. Whenever I put in a camera into someone, ajayo simu nakuba ebifaananyi. Sobola banteesewo face yange ngamba instead of okuba oli ebifaananyi abikubenze nakyo kimulemye. Anoonya bendi kukolako interview bali mukuba ebifaananyi. It's very, very, very wrong. Okay, kale. Byebyo. Byebyo.
awo wetuli kakati omukulu amanyiddwa nga yani Magezi akolanga omwogezi ojja katuwaako naako ndowooza omulundi gumu tuveewo katuweeko Can you pass here? And they'll figure you from there. Pass here. Get a good road. Where you can go? Can you pass? Can you go? Because you're passing to show you. ndowooza buli ekigenda mu maaso okiraba abantu poliisi amagye ge gabalagira in fact ge gagaba olukusa ani atambula ani atalina kutambula mu busungu obw'ekitalo waliwo akayimba ka Kyagulanyi bakayita mulikola mutya nga abekyanze abanyigirizibwa bonna nga abekyaye akayimba ako abasirikale simanyi oba bakawuliriza then novaayo nojja nofuna tuwe ku oyo omwogezi ow'ekisiikirizi oba ow'ekiseera owa poliisi ate nekibuuka abantu ze bakaaba zirabika bubi ku maaso ate nekibuuka abantu ze bakaaba zirabika bubi ku maaso naye waliwo ekyo gye mbaddemu kibuuko si kyekintu teri afudde it is nonetheless it is proportionate yes ate nekibuuka abantu ze bakaaba zirabika bubi ku maaso naye waliwo ekyo gye mbaddemu kibuuko si kyekintu teri afudde it is nonetheless it is proportionate yes okay mbwembooko kirabika bubi ku maaso naye ayina amawanga gabaddemu nga ekyo tekirina makulu ow'ekitiibwa bazikubemu yes tubuuza bazikubemu kuba gwe kennyini oyogedde kitiisa ku maaso omanyi kyekitegeeza ekintu ekitiisa ku maaso kiba kibi ekintu kyonna ekitiisa ku maaso kiba kibi tosobola vaayo n'ogamba simanya kitiisa butiisa ku maaso in fact tugenda kujja okukola omusajja oyo obulimba bwazaakola tugenda kujja n'obulimba bwonna bwazaakola tuveeyo tugende kakati bwe tuba nga tuvuddeko awo katusooka aba NRM kale abakulu batuyisizeko ku screen okusinziira ku rekodi za parliament ababaka basatu bolengera ku screen yo bakibiina kya NRM bukyanga parliament etandika emyaka 5 tebayimirirangako tebawanikangako mukono tebavangamu kigambo simanyi oba baali batudde ne mu parliament naye okusinziira ku byafulumiziddwa ku mitendera n'ensengeka y'ababaka bano be basinze okubeera ab'omugaso nnyo mu kusirika nga teboogerangako kale nno abantu ababasindika abayibanda ababaka bammwe beebo aye twongera obbategeeza parliament bali mu giteekako loogi ne jimu kyetutamanyi bagenda kukola batya bano be baani kwe kuli Baina Mugisha Kabajungu ono woman MP Yibanda district Rwaburindora Tesis Bishanga my godness gwe amanyanga gwe Rwaburindore Tiasis
Bishanga MP Yibanda Municipality Ninkusima lye lyangu mulyoka Ninkusima Johnny Po ona ina lyangu MP Yibanda South Constituency n'abalala bano tebatesangako era barankingiddwa has ranked them as the worst performers in the 11th parliament. Bano baba rankings nti be bakyasinze okola obubi beribeera ssomero nga tubadde mu kibiina oba tutudde ebibuuzo bano be bakulembedde nga bava emabega mbumpimpi be basatu abasembye aba bakulu naye ba NRM naye jjukira Mwami Museveni yagamba nti omubaka wa parliament owa NRM oba ababaka ba NRM ne bw'abanga tayogera kigambo kyonna asinga abasinga okuteesa mu parliament aba opposition bonna kinageeza oyo kasita asituka Mwami Museveni ng'alina kyayisa oyo naga yes aba akoze omugaso aba akoze omulimu owa opposition asinga okuteesa gw'atasobola kukola. Bino byali bigambo bya Mwami Museveni si byaffe nti owa NRM atateesa asinga opposition ateesa. Kakati baabo abeeyibanda baabo tubabaleetedde. Anyway, tuveeyo tugende mawulire agatali malungi. Abantu 10 kikakasiddwa nti bano bafiiriddewo mu kabenje Dekabusa akaguddewo enkya y'olunaku olwaleero ebusawa Town Council mu Bugiri Tororwayiwe saidizeeyo. Akabenje kano kaguddewo oluvannyuma lwa taxi ebaddewo enyuka obuweewo era nga eri mu number plate eya UBN 817 stroking H ebadde yeetisa abantu 12 ababadde bagenda ebusiya yiganga saidi zeeyo eremeredde omugoba waayo era bwetyo neyingira trailer namba UA 647 BA which has packed ebadde eyimiridde ebbali awo ebbali w'oluguudo era 10 kikakasiddwa nti bafiiriddewo Mbulaga 2 be basobola okubeera nga basimattuka era baddusiddwa mu Bugiri District Hospital okubeera nga bafuna obujjanjabi. So nina mmotoka ebika 2 nina abavuga bus ne kigegeezo abaana badduka emmotoka n'ogamba gyalaga alowooza bw'agenda mpola taatuuke. Nayina bus gye nalimu twali tugenda kuziika abaniga ne bagamba mbu okulwa mu kkubo tulwe mulago. Nakyuka kyokka nga bali mabega bo batamidde ntudde mu maaso embwa ziri mu kuyimba driver twongere kunyimba mwalimu ennyimba buno bu screen obubeerako mu zikosta twongere kunyimba ye ng'ovuga mpola okulwa mu kkubo tulwe mulago n'otunuulira embuzi ng'ezannyisa obulamu bannaye kyokka naawe otudde muli najjusa ne ng'abo lwakisaavuza emmotoka yange gwe ssebe ebisajja bisiriwalira mu bulamu mbu okulwa mu kkubo tulwe mulago. So wabeerawo n'ababeera muzi takisi ezo nga gagiwadde omuliro linnya oyo omuyise teekawo layini ebyo biterakolebwa no bakondakita teekawo layini nalaba ng'oli yeevugira mpola mugaa oli musiru
Yego wayigira mu kisaawe bakukubo. Wayigira mu kisaawe bakukubo. Embwa eri mu kuzannyisa obulamu. Kyokka ye eri mu kwasama. Etissa abantu 14. Kati ne baddemu 12. 10 bafiiriddewo. 2 be bali mu kutaawa n'obulamu. Nekigamba driver. Teekawo layini. So kitalo nnyo nyini ddala mikwano gyaffe ab'eŋŋanda abafudde emyoyo gy'abagenzi Omukama agiwummuza emirembe. Ekyo njagala tuveeyo tusooke tutunuulire ku nsonga za Otim eyattiddwa eggulu. Tugamba yattiddwa kubanga poliisi tegaana kuttibwa kwa mwana. Enjawulo yattiddwa atya. NUP egamba n'omwana yattibwa miggo egyakubwa abantu ku lunaku Kyagulanyi lwe yali mu kibuga Gulu. Omwana oyo gwolengera ku screen. Wabula tufunye statements 2. Tufunye ya police ne ya Daily Monitor. Zino zikontana zitya gwonombuulira nti ani mutuufu ani mukyamu. Njagala kutandika ne statement tusooke ne ya police, right? Tusooke ne ya police ojja ginsemberezaako ku screen katono nnyo. Police etangaziza ku nfa y'omuyizi Otim Leon Joshua ow'emyaka 16 oyo gwolengera ku screen yo. Eyafiiridde mu ddwaliro lya Rakia eggulu. Era wakanyiza ebibadde bigambibwa nti yafudde oluvannyuma lw'okukubwa mu kanyoolagana akaaliwo wakati w'abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ab'ebyokwerinda juzi ng'ennaku z'omwezi 6 mu kibuga Gulu. Poliisi egamba nti bafunye. Poliisi egamba etya? Egamba nti bafunye obujulizi nti omulenzi ono yakubibwa abavubuka 4 abaali balumiriza nti yali ababbyeko essimu. Mu bubaka poliisi bweyisiza ku mukutu oba ku mikutu emigatta abantu etegeeza nti omulenzi ono bwe yakubibwa abavubuka waliwo owa boda eyamusanga nga ataawa. Eyamusanga nga ataawa n'amutwala ewaka era n'ategeeza ku mukadde we ekyali kibaddewo olwo n'addusibwa mu ddwaliro. Njagala owulirize. Batugamba nti owa boda yamusanga. Era owa boda wamusanga ng'ataawa. Owa boda n'ategeeza mukadde we kiki ekyabaddewo. Naye yamusanga ataawa. Kati ono gwe basanga ataawa ng'akubiddwa. Eyasanga anyumiza mukadde ki ekibaddewo. Ne teyaliwo nga kibeerawo. Oba ntegeerekeka. Ate aliwo anyumiza mukadde ki ekibaddewo. N'amubulya ki ekyali kibaddewo. N'addusibwa mu ddwaliro gyafiiridde Gulu ng'ennaku z'omwezi 9 Desemba. Poliisi etegeezezza nti batandise omuyiggo ku gavubuka agagambibwa okuba Otim gakangavvulwe. Otim abadde muyizi ku ssomero lya Excel High School Mukono nga yabadde azzeeyo eggulu mu luwummula. Kakati ekituufu kiri nti saagala kugamba nti ekituufu naye njagala kugamba katuyite mu ndala eya Daily Monitor nayo ogiwulire.
ate bw'obanga ofuna ya Daily Monitor. Daily Monitor egamba bino bya tetugenda biddamu muyizi ku ssomero eryo lye nkugambye mu district y'e Mukono era ng'ono yafuna injuries ennaku z'omwezi mukaaga nabyo mbikugambye Northern Uganda when a gang police and UPDF soldier unleashed violence against National Unity Platform NUP supporter and their presidential candidate Kyagulanyi Ssentamu, who was in city to campaign ahead of 2026 general election. Otim died this afternoon at St. Mary Hospital, Loka, in Gulu City. Mama Omugenzi, Mrs. Margaret Akan, said her son, who was hit on the head with a blunt object, slapped into a coma after the violence attack. His body has been taken to Gulu Military Hospital for post-mortem. No suspect has been arrested in connection with the Saturday violence incidents. Police earlier said they were investigating the incident, which left several support of NUP, including Mr. Kyagulanyi's confidant Daniel Onyerwethe ye Danny Magic siwe chiri. Kakati bofuna story ya Daily Monitor yonna n'ogigatta, n'ofuna ne story ya police kyennyonnyola kiri totally different. Omwana bamukubira ku campaign, police etugamba nti omwana yali abbye essimu. Bwe yabba essimu agavubuka ne gamukuba ne gamuleka nga ali bubi. Era kyannaku n'afa. Ne poliisi eri mutugamba nti eri mu kunoonyereza abavubuka bano. Owa boda bw'asanga omwana ono yamuggyawo ng'ataawa n'amutwala mu bazadde be. Katusuubire nti owa boda eyamusanga yali amanyi ewaabwe, n'amutwala ewa maama we era n'attottola kyekibaddewo. Poliisi egamba nti banoonyereza agavubuka gano agakuba omwana gakangavulwe. Nekyenjagala tusooke tutegeere ye poliisi ennyinnyonnyola gye nnyonnyola. Akasinza okumpa obuzibu okutegeera ke kano. Ng'abakulu bafulumiza statement bagamba nti omwana ono bwe bamusanga ng'agudde wansi bamukwata bamuleeta. Simanyi waliwo gundi ya poliisi ey'okubiri gye sirabaawo. Kakati poliisi mweno etandika otuwa obudde. Etuwa nnaku z'omwezi mukaaga Desemba ku ssaawa 11 Otim Joshua yava ewaka ng'agambye maama we nti yali agenzeeko mu ttawuni. Famire n'erinda okudda kw'omwana waabwe okutuuka ku ssaawa 5 naye omwana teyakomawo. Ku ssaawa zaali 11 maama n'atuukirirwa ababoodaboda babiri abaamuleetera omwana we era ne bamubulya biki ebyali bimutuuseeko ebyali bimukoleddwako mutabani we. Ku ssaawa 10
era nga baga nti Otimu ono yali ateebereza okubeera nga yabbye essimu ku ssaawa 10. Poliisi etuwa obudde. Ku ssaawa 10 yali yabbye ateebereza okubeera nga kwe yabbira essimu. Teyaliyo poliisi naye yeeteebereza ku ssaawa 10 we yali yabbidde essimu. Era maama n'addusa mutabani we ku ddwaliro. Bw'addusa mutabani we ku ddwaliro kyannaku mutabani we n'afa. Olw'ensonga yali akubiddwa ebitagambika n'afa ku lunaku olwajjo ennaku z'omwezi 9 emisana around midday. Kati wano nawo wakulu tiimu ya poliisi, a team of police officers responded to the incident and visited Lakea Hospital. Statements were recorded from the deceased mother. Tiimu ya poliisi yasituka negenda mu ddwaliro nesobola okubeera ng'efuna statement okuva ku maama w'omugenzi. Okuva ku maama ow'omugenzi. Era batwongera wano ne batugamba nti okuva ku maama w'omugenzi n'aba boda babiri poliisi yabajjako statement. Naga nti tutandise okubeera nga tunoonyereza omuyizi ono abadde asomera ku XLI school Mukono. Yabadde akomyewo waka kubeera nga awummula holiday ne nnyina. Okunoonyereza kukyeyongera mu maaso okukakasa nti eyafudde was assaulted by 4 boys who are currently at legal. Effects are underway to approach them. Tebannakwatibwa bakyabanoonyerezaako naye tebamanyiddwa n'ekikulu bakyagenda mu maaso n'okubeera nga babanoonyerezaako. Nze njagala kujjawo kino kyokka poliisi ngijjeko omukono. Kyekyokutugamba nti tiimu yaabwe yasituse negenda negenda mu ddwaliro nesinkana maama w'omugenzi ne mujjako statement n'aba boda babadde bakyaliwo. Omwana bamukubye lwa ssimu ba ebyali mu Arua bye byavaako obuzibu. Mogani olowooza ki? Bamukubidde essimu. Poliisi egamba ku ssaawa 4 ku ssaawa in fact 10 ono we yakubibwa. Ani yaliwo? Kuba ababoda bamusanga busanzi. Ani yaliwo? Owa boda balina obutambi yagala tukola ki? Tebasike bandisoosezza. So NUP egamba poliisi ye yakuba. Poliisi egamba nedda tetubimanyiiko era tebitukwatako. Omwana yafa bibye ng'agenze mu kubba. Awo we tuli. Twebaza Uganda Police yayanguye okukola statement. Kambasabe tukome wano. Mukama Katonda atakumira mpeera abatuwere bye musinga okubeera nga muwagala. Tambudde ne Morgan Kulenzi abaddeko bulungi nnyo okubeera nga abatusako ekifaananyi masavu so nga ate Abe ku Mapesa abadde okakasa nti buli kimu kitambulira ddala maridadi sana kabisa. Katonda omulungi ow'ekisa atusinkanye nate mu mboozi eddako.